Gavumenti ezzeemu nate okwanja enteekateeka ey'okubangula ababodaboda mu kibuga Kampala ku nusu emitwalo 600. Abakungu okuva mu KCCA ne Ministry y'ebyentambula bino babitegeereza ku Media Center mu kibuga Kampala. Abaminisitule y'ebyentambula nga bali wamu n'ab'ekitongole kya KCCA balangiridde enteekateeka empi y'okuddamu okubangula n'okuwandiisa ababodaboda bakolera mu Kampala. Okubangula kuno kwakutandika ku bbalaza ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno okubasomesa balina okuvugira mu kibuga ng'emu ku ngeri ey'okukendeeza ku bubenje bw'oku nguudo. Enteekateeka y'okuddamu okusomesa ababodaboda erangiriddwa minisita omubeezi owa Kampala Christopher Kabuye Kyofa Togabye mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutuuziddwa ku Media Center mu Kampala. Ng'ennaku ez'omukaaga bagenda kusomesezebwamu 1 ebikwata ku nguudo, ebyentambula, amateeka g'oku nguudo awamu n'engeri gy'ovugamu. Minisita Kyofa agambye nti mu nteekateeka eno empya ababodaboda mu Kampala bakusomera ennaku 6 era nga balina okusasula emitwalo 600. Odisa Minisita Kyofa agambye nti bano bakutwalibwa eri poliisi y'ebidduka okugezesebwa olwo n'abatakyajjukira bulungi byamusomesebwa wakuddamu okusasula asobole okusomesebwa okuvuga pikipiki. Bo bagenda poliisi kubagezesa, omukulu mumulabye akulira ebyokugezesa, bamala obbagezesa bagambe kati gosaanidde ogende wali bakufunira pamiti. Abavuga bodaboda nga balina emyaka 5 n'okudda waggulu abasabye okunoonya ekibanja awalala kubanga si bakkirizibwa mu kibuga. Kubanga nga tubateekerateekera nti bw'ovuga boda emyaka 6 oba 10 gundi senguka genda okola omulimu omuki kuba bamu bafuuse ebya myaka 5 bafunye n'abazzukulu ali ku kaboda jjajja bamulaba awugula abantu avuma ayogera eri abavubuka ate kugamba mukulu okuzi. Amyuka akulira KCCA Engineer David Limbazi agambye nti nga KCCA batandise okuteekawo stage za bodaboda mu Kampala era n'alabula bodaboda abanaagana okugenda okusoma mu nteekateeka eno nti ebikwekweto byakutandika ku ntandikwa y'omwezi ogwokusatu omwaka ogujja. Ne process yo gazetting stages egenda mu maaso wamu nga ne training egenda mu maaso. Tusuubira nti okwenforcinga buli omu nga afunye ebisaanizo kujja kutandika 1st March 2023. Bodaboda motoka abantu abasinga balowooza nti bodaboda ina okubeera n'etteeka eryayo naye Traffic and Road Safety Act ly'etteeka erivuga bodaboda. Frank Maweje ssentebe w'abavuzi ba bodaboda mu Kampala agamba nti balina buzibu na kwewandiisa Kikwaka Lumanywera wajjidde nga n'ababodaboda enteekateeka yasooka ey'okubawandiisa yabaleka seke ng'ensimbi ze baawaayo tebamanyi gye zaalaga bw'atyo n'awabula wabeewo ennambika entuufu ey'omulimu guno. Ffe ng'ababodaboda tukooye okutubonyaabonya n'ebintu by'okwewandiisa. Tubadde wano eno oba oli awo wa KCCA najja atugamba kwewandiisa, wero sinajja, owa poliisi najja, ofiisi ya RCC najja, ffe tuneewandiisa mpaka ddi. Abalala bagamba nti basobeddwa nga baagala gavumenti ereeta etteeka ku mulimu gwa bodaboda okwewala embeera ey'okubanyukirangamu buli kadde. Ffe ng'ababoda tulina obukulembeze ate n'ekyokubiri tuli bantu bakulu abategeera. Kakati bo mu kifo kye bandisose ne batuula n'abakulembeze abatwala omulimu guno ne banyonyola kyekyandibadde kisookerwako nekyandisembyeyo. Bwemala okuleeta etteeka erina okulwana nnyo okumekinga sure nti bakubiriza ababodaboda ne bafuna obukulembeze bwabwe. Ismail Nsobuga ne Disani Mutyababe bakusakidde eggulire lino. N'emboozi eyo kkiriza tusooke tuwummulemu tudde n'ekitundu kyaffe ekyokubiri mulimu gano. Linda ne bino mugataliiko nfuufu.